looni za Centenary Bank 100 ku 100 buli lwowulira nti eno bagitaddemu auctioneer agirikavaringa ekyo nkissaako omukono gwa kasoolya nti auctioneer yagigenzemu girikavaringa ne mutabaamu nti gwe nannyini kutwala ssente osizza omukono ku mpapula bafoojinga siginicha zo ne bagenda ne bakolagana n'abalandizi tebafaayo biwandiiko ki era ng'abaaligo aba Innocent Kyakuha bategeka bulungi bifayiro ebirimu obufere nga babitwalira mu Fabian Kasi nga basayininga ebyogerako inagyo example ebyokulabirako soogera bya gamba nti nzitattana ekifaananyi kya bank gye nali njagala ennyo oba nzitattana ekifaananyi ky'abantu benjogerako so okikakasa nti mulimu abakozi munda abakonayivinga ne abali mu land emivuyo gyonna obubbi bukolebwa ba middle management staff ne top management ng'ebifacilitatinga bino wabirabako n'amaaso go mu bank nze ku lwange eyange bagenda okubibba Uganda Eyenkya kati laba eyo ye forgery esookera mu eneva mu bank the bank forged the document the bank forged my signature ngenda kulaga signature yange Uganda Eyenkya bino bwe mbitunuulira kiswaza nnyo nti ekitongole ky'ekereziya custodian wa faith ne truth abaliyowo emyoyo ate mwemulizizaniya afaanana bw'ati mwemuli abaforging ebiwandiiko kino ekiwandiiko kiforging baforginga na signature so mwami sengonzeno signature siyo si yange okay Uganda Eyenkya njagala tugende kukinyusa abakulu babanja akikati kikye weetaaga kyensinga okwagala bave ku ttaka lyange njagala kyapa and they have to compensate me gino emizannyo gye bazannya kuba bwe maze okulaba nti bino gyonna obubbi babukola siri muntu nti simanyi nnyo mateeka yes siri mugezi at least ndi little civilized ninako wentuuse Uganda Eyenkya Centenary Bank buli nnaku z'omwezi 25 buli mwezi okutuuka ku 3 wakati awo ebeera recovery period biki bye mwakolanga naye oyinza okukaaba amaziga bambi bino birabo oli mu credit section I once participated bino byoyogerako wabiraba bwe babagala nabikolako nga kikye mukola babagamba nti kati mugenda kukola recovery gundi olina cases meka tugenda kwata luguudo lwawa ne mukwata kati abamu nze nali muvuzi wa pikipiki mulungi era njagala nnyo nga tubuukira pikipiki muzitwalanga ezi 5 oba 6 n'omusanvu kuba twalina pikipiki nga 40 oba 3 nga banka ye yazigula za buli staff asobola okuvuga buli ogenda mu field ogamba bugambi patanwa ne mulinnya kwa mutambula bameka babiri nga mulinnya pikipiki lwe mugenda okukola recovery eri massive bayita ne branch ne recovery team okuva ku head of either ku Gulu regional office ati nga baba wapika abo kabini yawe njogera byerira ndi mu credit njogera byerira nga mulinnya abalinya pick up mulinye mujukire twala abantu nga bana 5 mulimu 5 namwe mulina pikipiki 6 be bantu nga 10 oba 25 nga muzivuga tugenda wa Ntimyene tugenda wa Achaba tugenda wa Amorata speed at one time zattako n'omwana mu town ya Kona Agwata yes but wamukuba nga bakozi ba Centenary okay ekyo kyali kirala it was just an accident jesagala ate ku okay nenga mwali muvuga speed tuba tuvuga speed okay fe tuba twesabise twayagala nfuufu twayagala bakuyise nga gwoyina okusooka emmotoka mu maaso jukana eno double cabin nayo amaanyi mudduka emisinde mubanga abagenze ku emergency mugeze taasa muntu tulinga abagenda okutaasa omuntu enne ngombe buli omunga akasaawulira nti za Centenary speed nga badduka beyere ekkubo mugwa awali defaulter gwe muyita defaulter ye client wa Centenary oluusi ebeeranga wholesale shop gundi aliwa ena abalala abajide ku pikipiki nga of course you enjoying efujjo ne muzetoloza bwe mukube ngombe bwe nga mugendedde omuntu omu ogu
oba babiri ne muve wono ne mudde wodi bwe muti nga biki bye mukola ekigendererwa ky'ebyo byakyali kiri wano mu mazima bino bikolebwa ayagala abantu abatamanyi by'amateeka be basinga obungi waggulu eyo naye bakabizza abantu. I regret, I feel sad for those people. Ne mugwa mu dduuka wholesale y'omusajja oba waali oba taliwo kati bambi abasinga olw'okuba nti abalabye mujja in that kind of force ng'amalamu omusubi ng'adduka. Uganda Eyenkya. Kati nze nga mu keesi eyange yatwala ettaka bakozi bennyini. Bakozi baani abo aboogerwako booyogerako? Sebbeeyi Mwebesa takivaamu. Abaatwala ettaka lyo? Yes. Osia Charles takivaamu. Bugembe Ronald. These are the orchestrators of this move. Nenga babeera facilitated ne departments. Kati tutunulire ebintu byonna okuyita mu banka yonna nga byetaagisa amateeka bigenda mu ligo. Naye omanyi akulira ligo department olwaleero wa Centenary. Omuntu y'omu yakulira ligo department ate ng'emivuyo gyonna abaana buli agenda mu kooti agenzeyo ku mulembe gwe oyo Innocent Kyakuha. Ate y'omu era ye company secretary mawe teriyo balala basobola kukola. Kati bino byonna bigenda okuyita omuntu n'otuuka okugamba nti ofojinge ne signature ku consent form ya staff. Gwomanyi obulungi nti ategeera signature ye, gwomanyi obulungi nti ategeera amateeka. Legal department negamba nti ekyo kigende. Legal department nekkiriza nti aa. Kale mbaniriza nnyo nate mu kitundu kyaffe kino ekyokuna oli nange muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala eno Uganda Eyenkya kabuna mawanga tukomyewo nate ku kunoonyereza kwe tuliko munda mu Centenary Bank obubbi obufere obunyazi saako n'obukulupya obwolekedde banka eno. Tukyali ne mukulu David Ssengonzi atutottolera akawonvu n'akagga ku byatuukako n'okutuuka okubeera nga ebibye byonna byamuggwako nga ekizibu kyava ku salary loan oba ebbanja lye yalya ng'ali mu Centenary Bank ng'omukozi munda mu banka eyo emyaka gye yamalamu. Ekitundu ekyokusatu we twakomye ng'atunnyonnyodde byonna ebyali maaso ebyagenda mu maaso erira gye yali ng'akola nga loans officer. Abakulu byatugenda nti baajingirira empapula okulaba nga bamulumika nti yali atandise okweyisa obubi okubeerako engeri gy'adibaga account number ez'abakasitoma abatali bamu n'okwenyigira mu bufere oba forgery n'ebintu ebitali bimu. Ye byawakanya okusinziira ku bbaluwa ze yatuwadde nti abakulu baalina ekigendererwa eky'okumunafuya saako n'okumukakkanya saako n'okugenda maaso frustrating bwe ave mu banka olwo batwale ettaka lye erisangibwa eruweere eyo erisoba mu yiika 5. Byonna twabitegedde n'engeri gye bagenda maaso okulanga mu Daily Monitor omwaka ogwa 2017-2018 awo. Yes, ku ttaka yadde nga lyali lirye naye ate ekyensonyi era ekiswaza nti banka yaleeta ba auctioneers oba bali bagenda okubeera nga batunda ettaka lino ate ne bagenda ku ttaka lyataateekako loan oba encumbrance lye bagenda maaso okulanga mu Daily Monitor mu bukyamu. Nkale mu episode ey'olwaleero tugenda kugendera ddala ebuzibu okunnyonnyoka abamu ku abo baayogerako abaziŋŋamizza Centenary Bank n'okugidibaga saako n'okunafuya abakozi sinakindi okubalemesa emirimu gyabwe n'okugenda maaso okubanyagako ebintu byabwe munda mu Centenary Bank. Emboozi zino ojja kuwulira nnyo erinnya lya Fabian Kasi ye Managing Director saako n'abamu ku abo abakozi bakwatagana nabo okulaba butya bwe badibaga ebintu mu Centenary Bank okunyaga ebintu by'abakozi emisingo gye baba baleese okwewolerako zi salary loans saako n'abanyaga ebintu by'abaclient abalala bannayuganda okusingira ddala ebizimbe ettaka n'ebirala byonna bya zaanokolayo n'abalala byazze babyogerako. Kaakati abakozi bano n'omuli n'abalala abasatu be tugenda okubeera nga tubaleetera twagala tunnyonnyoke the gang, the mafia saako
ne click eri munda mu Centenary Bank engeri gyegenda mu maaso okukabyamba Uganda akayirigomba okutandikira ddala ku bakozi bukodyo ki bwe bayitamu mu loan department obwo mitendera ki gye bayitamu okuwa omuntu looni. Mukulu yayogedde ku komiti etuula nga omuntu yenna tannaweebwa looni. Komiti eno etunuulira biki? Era twagala tunnyonnyoke obukodyo obw'ekifere obukulupya n'obuyaaye bwe bayitamu okubeera nga babba emmaali y'abannansi gye baba bawaddeyo, gamba ng'ettaka, ebizimbe, emisingo gye baleeta. Munnansi bamunafuya batya era bakozesa bukodyo ki era mannya kyago agoogerwako. Ye episode ey'okuna era tuulokkalire anti mukulu David Sengonzi ndi naye emboozi egwa Makerende. Emboozi zino tuzikoleddemu abali mu Centenary Bank abakozi n'abali mu banka endala zonna. Mutegeere ebyama ebyekusike ebiri emabega w'amabanja agabaweebwa n'obukodyo bwe bakozesa abakulu okubalemesa okugenda mu maaso okusasula looni zammwe naye ng'ekigendererwa kyakutwala mu maali gye muba muleese. Nkale wuliriza nnyo nawe Munnayuganda ateekateeka okufuna looni oba alina n'ekinyegenyege. Bw'oba okirina tetukugaana naye wuliriza nnyo otegeere omanye era osomesebwe oyigirizibwe ogenda okugifuna ng'omanyi by'olina okusimattuka, by'olina okwewala ne baani b'olina okuteekako eriisa ejjogi bw'obeera ng'oyingidde bank eya Centenary n'endala zonna. Kale emboozi keegwa Makerenda. Uganda Eyenkya. Kale episode yaleemu emisengo njagala osooka otunnyonnyole eri komiti gye wayogeddeko mu kitundu ekyokusatu. Yes, sir. Bw'etuula komiti ewaŋŋambye babamu ba credit section bokka. Yes, sir. Awo tugenda kujjawo tutandikire ku ssaati eno. Essaati eno omuntu amanye. Buno bwe bukakafu obwoleka nti wali mu Centenary Bank. Exactly. Era bwe tuti bwenti bwe nayambalanga ng'era abaliyo bwe bambala. Zino nazisigaza ng'engoye nti bazituwanga uniform. Era mbeera entitled ku yo era yange. Okay. Naye okugyayo amakulu g'ensonga gye ndiko ey'okubanja ettaka lyange n'okwoleka obubbi obuli mu Centenary Bank nti sirimba to be held accountable to my words. N'omuntu oyo ali ebbali abiraba ebintu bino akakase nti kyenjogera kyekituufu. Ngendereramu okulaba nti nwana okutaasa Munnayuganda alafu bano okukola obusente ate amaseddekezi ne bajja ne babimubbako ebintu bye mu ngeri ey'obukulupya. So uniform eno bwenti bwe nabeeranga era nga bwe nzija mu maaso g'abantu it was a presentable office, naye obubbi obufumbekeddeyo bwe tulina okulwanyisa. Era olutalo luno teruli ku kereziya nga institution, naye ababbi abanyaza abeerimbika mu linnya ly'ekereziya oba mu bitongole by'ekereziya okuliisa Bannayuganda akakanja. Ttaka lyenjogerako nze eryange liri mu bukadde 200,000 olwaleero. Ew'obulenzi tolina w'osanga yiika ya ttaka eri wansi wa $50,000 oba 4. Naye okutwala ettaka lye $200,000 ku $20,000,000 ng'oli omubanja $1,011,000 ate nga yali akusasuddeko ate ng'oredde naawe tewamuwa ssente zimala. Olaba nti waliwo obutali bwenkanya. Njagala twolekere ku komiti eri gye wayogeddeko. Ekyo ekibuuzo nkijja mu document ze baagamba nti wa forginga n'ebirala bye wakolanga ku account. Yes. Bwe waleetanga buli lunaku bakwagazanga abantu cases 25 buli mwezi. Buli mwezi buli lunaku. Buli mwezi. Nakuwa case 25 kyali ng'ekiseera erira gye wali bwe watuuka mu credit section nga buli mwezi weetaaga abantu abeewola 25. Naye wasukkangamu n'ogenda 27, 3, 4 bw'oti buli mwezi. Ebimu bye baclaiminga nti yo indiscipline yali part of the forgery gye wakola munda. Njaga tutandikira wayogedde ku komiti egenda maaso etuula nga bagenda okugaba looni. Omuntu yenna nga ayagala okunyigiriza naddala mu bya banking. Kubanga banking is basically biwandiiko oba transaction nti sente zivudde ku point A ne zidda point B. Naye mu by'ebiwandiiko naddala mu loans section teri memba abeera avunaanyizibwa bw'omu okuggyako desike. Bwe baba boogera ku forgery
erina kuba racket mulina kuba abantu. Nze bwe ndeeta client nti onaze asaba ssente mpulizentingira komiti mu komiti omwo mubaamu bantu ki baba ba staff abali under credit oba abali mu management ya branch eyo be bakuŋŋaana awamu okusalawo ono tumuwe ono tetumuwa. Kakati gwe bw'oleeta nti ndeese Wamala ayagala ssente omulimu gwo kulaba security gyaleese ejja mu ssente z'asaba bizinensi gy'ayagala otuwa ddala ezisobola ozisasula kye bayita appraisal. Bw'omala okola appraisal leeta obyanjule nti bwe natuuse eyo kino kye nasanze. Ate mu Centenary Bank mulimu kye bayita dual control. Tokola muntu omu individually. Buli kimu okola n'abalala. Muba babiri era ne ku pikipiki muvuga babiri. Omu n'akuba ekifaananyi omulala n'ayimirira mu kifaananyi ne client batambula babiri. So tebasobola kussa allegation ku muntu ki ekyo yafojjale nga gwe wekka wagikola. Tekisoboka. Ekisooka sinze nze loans officer talina rights balina kye bayita rights oba okusobozesa okuba nti essente zifuluma zifulumizibwa branch manager oba credit administrator yalina rights okudisbursinga ssente. Eno komiti y'abantu nga 20 bwe twatuulanga n'opresentinga nga oleeta security bw'eba ndagaano nti ewandiikiddwa buli omu agiyitamu buli omu era bw'amala n'asayininga wansi w'endagaano eyo oba documents eziriko nti nze njirabye and I put okay. So awo nasenza nengamba lababa ne bye bakola balinga abalowooza nti nze mbadde simanyi kyenkola oba sibadde mu system y'emu. Buli looni ya Munnayuganda eyita mu banka yonna si muntu omu yagikolako. Banka teringa manerenda nti atuula ku desk ye. Banka efugibwa systems. So bwemba nti ndeese client ne mumwapraise nga nze mwapraisinze komiti n'emuyisa nti oyo tumuwe n'abamuzireeta by the way ne bazigaana. Obuvunaanyizibwa bwo bwali bwa kunoonya abantu abaagala okwewola n'obaleeta. Omulimu gwo tegwali gwa kwekkenneenya nga document si bwe guli. Si gwe gwange ani alina okwekkenneenya documents ye bayita loans committee yeetuula ebaka abantu bameka 20 kisinziira naye nga temukka wansi wa 5. Okay. Kisinziira ku keesi omuntu asabye miliyoni ng'ebibiri mutuula abantu nga 2 ate balina mu clusters nti balina kuba ku ddaala bweriti ba credit administrator bwebeeyo commercial ba credit administrator ne branch manager ate era bwemala nesindikibwa ku mapeera okuveera soloni temala gayita bwebito toyina na buyinza. So kati ekyo kikuba ekya forgery kye bakwogerako because your work and duty wasn't to scrutinize na kwekkenneenya mpapula. It is done by akakiiko kali eri. Yes. Okay. Kati bwe kaba kayisiza ne kasanctioninga nti oyo tumuwe sinze mba muwadde era bwe kamala ogamba nti tumuwe nze omulimu gwange kuddayo nentegeka ebiwandiiko byagenda okudda oba okutwala awo wenkoma mu recovery bw'aba alemereddwa olaba nayo waliyo recovery team eyo ekulirwa Sebbeyi Mwebesa ebadde nga gye agikulira kati yadduseeyo n'agenda mu finance trust. Ekyokufojinga signatures kyo kyogerako kyakakiiko bya bulimba sinze nsayininga ssente signatures meka kwegamba mu bintu byonna bino omuntu bw'aba anaafuna kyakukwatiramu afune waayita tayinza kulemererwa. Lwaki emabega yonna byavaayo ng'ebyo tebirabika birabikanga 17. Nze njagala tudrelinge ku nsonga ya bataala batya obukujjukujju nga bamaze okukola ebyo. Okay, njagala tuddeeyo ko wali emabega katono nnyo. So abakulu bano Fabian Kasibwajja mutandika okupresentinga emisingo ku buli looni gye mwalinga mwinofuna ng'abakozi salary loan naye ekyo wayogeddeko nti bafuna engeri gye bakufrustrating nga bakunyigirize ofulume okomekereza nga omusingo gwe batwala. Omusingo kubanga baba bakimanyi. Fabian bwe yajja nga tebanaba kuteekawo ebyo nti tuteeka security ku salary loans.
tewabanga kugoba. Yes, kwabangamu naye nga tolina nnyo kyofiirwa kudda mabega nga bwe kiri olwaleero. Kati bw'ateekawo ekyo babeera bateekateeka enkola bagenda kujjamu batya. Omusaala guno kye kibeera ekikulu, si kukugoba wabula kustopinga musaala. Bwe bagufrustratinga ne guba nga tegukyajja oguvujjirira looni, automatically ebeera egenda kulema. Obojja defaultinga. Obojja ku defaultinga. Kati ebiddirira after your default bye bikakasa sinister motives ze babadde bajjanga bateekateeka ze bali nabo okulaba nti bezza ebintu byo. Kati nze nga mu keesi eyange yatwala ettaka bakozi bennyini. Bakozi baani abo aboogerwako booyogerako? Sebbeeyi Mwebesa takivaamu. Abaatwala ettaka lyo? Yes. Osia Charles takivaamu. Bugembe Ronald. These are the orchestrators of this move. Nenga babeera facilitated ne departments. Kati tutunulire ebintu byonna okuyita mu banka yonna nga byetaagisa amateeka bigenda mu ligo. Naye omanyi akulira ligo department olwaleero wa Centenary. Omuntu y'omu yakulira ligo department ate ng'emivuyo gyonna abaana buli agenda mu kooti agenzeyo ku mulembe gwe. Oyo Innocent Kyakuha. Ate y'omu era ye company secretary mawe teriyo balala basobola kukola. Kati bino byonna bigenda okuyita omuntu n'otuuka okugamba nti ofojinge ne signature ku consent form ya staff. Gwomanyi obulungi nti ategeera signature ye. Gwomanyi obulungi nti ategeera amateeka. Legal department negamba nti ekyo kigende. Legal department nekkiriza nti twamusavinga nga tolabyeko ku signature ye n'akamu. Bino tebikolebwa ku nze nzekka, naye na buli muntu yenna. Looni za Centenary Bank 100 ku 100 buli lwowulira nti eno bagitaddemu auctioneer agirikavaring, ekyo nkissaako omukono gwa kasoolya nti auctioneer yagigenzemu girikavaringa. Ne mutabaamu nti gwe nannyini kutwala ssente osizza omukono ku mpapula, bafoojinga signature zo ne bagenda ne bakolagana n'abalandizi. Tebafaayo biwandiiko ki, era ng'abaaligo aba Innocent Kyakuha bategeka bulungi bifayiro ebirimu obufere nga babitwalira mu Fabian Kasi nga basayininga. Ebyo byogerako oyinayo example oba ebyokulabirako? Soogera byagamba nti nzitatta n'ekifaananyi kya bank gye nali njagala ennyo, oba nzitatta n'ekifaananyi ky'abantu benjogerako. So okikakasa nti mulimu abakozi munda abakonayivinga ne abali mu land? Nkikakasa emivuyo gyonna obubbi bukolebwa ba middle management staff ne top management ng'ebifacilitatinga. Bino wabirabako n'amaaso go mu bank? Nze ku lwange eyange bagenda okubibba nina muno. Nasooka nembalaga olwasooka nti bagenda okugamba nti batransferinga ettaka eryo nga bakimanyi nti ne ssente ze bampa zaali ntono. Naye bw'otunuulira ebyakolebwa oluvannyuma lw'okugamba nti batransferinga ettaka eryo, kati eno yeraga engeri ani nannyini ttaka. Soma nannyini ttaka oyo gwe batadde. Sekamatte done. Yes. Transfer of land, block 189, plot 188, land of Boa, Bulemezi East, Buganda, hectares 2.024. The transfer of land. We Centenary Rural Development Bank Limited of PO Box 1892, Kampala, being the registered mortgagee of the land comprised in the above my register by virtue of a legal mortgage registered thereon on 5th of August 2014 under instrument number BUK 118622 in consideration of all the money due for principal, interest and charges upon the said mortgage paid to us by Sekamatte Dan, hereafter referred to as the purchaser,
prior to the execution of these presents and receipt of which is hereby acknowledged, do hereby transfer all the above land to the purchaser to hold to the purchaser all our estate and interest therein, dated at Kampala this 20th day of August 2018. The common seal of Centenary Rural Development Bank Limited was affixed in the presence of Joseph Lutwama, General Manager Credit, Dr. Simon M.S. Kagugube, Executive Director, signed by the said Sekamate Daniel Odan, in the presence of Akulira Ozagun, but certified true copy, 16th of eno njirabi era ne balaga nti ono yasasula guno mutwalo enaku zomezi nga 23 ogw'omunaana 2018 ne stamp duty instrument. Yes, Lands and Survey Department. This is, I think, this stamp duty, right? Yes. Kati ekiwandiiko kino kye kiva e Bukalasa. Nagenda e Bukalasa ne nnoonyereza baakola batya. Ngendo okituukako e Bukalasa eyo gye bayita consent form. Mu mateeka consent form esayiningibwa nannyini ttaka igwe kennyini yadde embeera nti nagikwasa naliteeka mu Centenary neewoze ssente lisigala lyange wannannyini tebuvaawo wabula Centenary ebeera ne gye wandiise interest mu ttaka eyo eryo olwa ssente zaayo ze nakola ki ze natwala. Kakati kyova olaba amateeka gano malungi bwe gaba gakuwa gakutegeeza gw'olina okonsentinga nti nzikiriza nnemereddwa looni ya Centenary n'olwekyo mutransfaringe. Kati laba eyo ye forgery esookera mu the bank forged the document. The bank forged my signature. Ngenda kulaga signature yange. Okay. Land Form 6, consent of UG shillings, that the Commission of Lands and Surveys, PO Box 7061 Kampala, application for consent transfer of sublease, then public land to be submitted in duplicate. Leasehold volume number block 189, plot 188, land situated in Bowa, hectares 2.024, user residential, tenure, Mairo, then details of land development carried out, new, okay. Name Sengons David Chigongo, address nationality Ugandan, name to Sekamate Dan, address nationality Ugandan, consideration 20 million, signature of applicant or his or the advocate, and your signature yo? Signature yo si ye yange. Nze bw'otunuulira ku biwandiiko bye mbadde nga mpa Centenary Bank. Signature yo yeyo? Nga mu kugula ettaka eryo lyennyini. Signature yange yeeno wansi. Land sale agreement eno gye twasoma luyeri ne signature yo signature yange yeeyo wansi si eyo yokka ne kuno nga ngula nga mpandikira ba Fabian bye biwandiiko bye nasayiningangako byonna biraga signature eri consistent kikulaga nti yadde bo bakyalaginga nti go forging signatures but they are experts in doing so. Okay. But so abakulu bakusaninga on behalf of on my behalf. Oh, your advocate. Not even my advocate. Anti number then decide behalf of you and your advocate. Sincerely, bino bembitunulira kiswaza nnyo nti ekitongole ky'ekereziya custodian wa faith ne truth abaliyo emyoyo ate mwemulizizania afaanana bw'ati. Mwe muri aba forging ebiwandiiko. Mwe muri kino ekiwandiiko kiforging. Ba forging na signature. So mwami Sengonze no signature si yo. Si yange. Okay. Ya transferring ettaka tugambye Dani Sekamate. Bwe yali a transferring ettaka eryo yawaayo ekiwandiiko nga gye wandiise identity card. Nga yaleeta passport. Njiraba ya passport. Emabega. Ettaka bali transferringa ddi. Okusinziira ku transfer form eno ekoleddwa transfer eno yakolebwanga ennaku z'omwezi kuliko nga 17 omwezi ogw'omunaana 2018 we bali transferringa eyasasula obukadde gwe bagamba 2 n'aleeta
ekiraga nti Munnayuganda yalina okuleeta endagamuntu oba endagamuntu ye oba passport ye nsaba olabe date eri ku gundi eyo. Date of expiry 2017 ogwokuna nga okay nga 4 ogwokutano 2017 nga yaggwako dda but kino tekijjaawo obugundi kubeera nti Munnayuganda. Yes, tekijjaawo. Naye njagala tutunulire issues bw'oba oyingira just mu mapeera oba ng'ogenda transactinga ne banka ekintu kyonna oba ojja ssente ku akawunti yo koleeta identity nga eri expired n'okuyingira toyingira. Okukukakasa ekyo ababadde n'endagamuntu ze barenewinga kati President yamala kuyisa lukusa oluli exceptional. N'agamba nti tusaba eggwanga asaba busabi tusaba eggwanga likkirize ndagamuntu zino yadde ziri expired but ekijjaawo nationality ya muntu nini tekyuka. Nakkiriza abantu okutransactinga nga bakoze endagamuntu but ekyo kya mwaka guno. Ekyo kya mwaka guno naye luli eri 2018 ono transaction na bagiyita passport ekikulaga nti balonderedde muntu ku street omuntu oyo yali mukozi wa Mwebesa. Wakimanyi otya? Nze mbeera mu Kalule wali Sebbeyi Mwebesa mwalina amafuta petrol station ye bagiyita Atusya. Era ye yaforginga omuntu ono n'amuleeta presenting. Omuntu ono wali omumanyi? Tetumumanyiko. Munoonyeza n'omusavinga empapula za court. Tetumufunye. Naye abamumanyi bagamba abadde nga abeera. Abakulu passport ene eraga nti omukulu profession ye welder bano aboocha ebyuma. Ye bwe bagamba. Yes, bwe bagamba eraga nti yazaalwa ennaku z'omwezi nga 17 ogwokubiri 1984 yazaalibwa Mulago. Naye nga yaleeta passport. Naye bwe tujja kunoonyeza tulawo baddala kituufu yali njingiriro kuba nakyo kiri awo. Nakyo kisoboka. Nawandiikako ebbaluwa mu internal affairs eyo naye tebaddamu. Tebaajanukula. Naye nga ekiriwo nti by the time okunoonyereza ku gundi eyo okulaba nti obaddala Ssekamato oyo bo bamulina ku internal affairs kubanga Basebbeyi abo nga batunda baŋŋamba mbu banoonya n'embula eyagula ali Japan. Oyo Sebombo ali Japan gye yasinziira ng'ani akugamba ebigambo ebyo particularly Sebbeyi Mwebesa yabikwegambira verbal. Ekyo kyajja mu meeting gye twali ne Sebbeyi Mwebesa ng'abanyanzi kiboneka bamaze obbawandiikira nti legalization of Sengonzi's land liri eri lye bakuba ebifaananyi plot number endala. Akati baŋŋamba nti tukimanyi nti ettaka eryo oba kasitoma oyo yali staafu waffe wano naye tutaddewo akakiiko akagenda omuyamba okulaba nti ensonga ze zittaanyizibwa era bansindika wa mubbi Sebbeyi ali mu raketi y'abayaaya abanyaga ebintu by'Abannayuganda. Okusobola yakugamba agule ettaka lyo nti ali Japan. Era akozesezza abaali ba Semakuland Company. Era singa otunuulira mu biwandiiko ebimu naddala endagaano gye basinziirako okugamba gye bamukolera eriko Semakuland Company n'ennamba y'essimu eri forged nga ne bw'ogikubako ennamba eyo teriiko. Kuba twagezaako okunoonya omuntu oyo n'ennamba nga tebeerako. So mwagezaako onoonya Ssekamato done? Yes. Ngezezaako nnyo nze nandyagadde omulaba era munoonya wonna waali munoonya. Ndowooza kankozese mukisa guno okunoonya oyo eyeetaba n'abakulupya. Imagine nga tasose na kulaba ani abanjibwa. Abantu abagula ebintu mu makubo amatuufu ng'obigula mu banka osooka kubuuza ani gwe babanja. N'akwegambira n'omubuuza bakubanja ssente mmeka. N'akwebuulirira ye z'amanyi. Kwe musinzira ne munegotiatinga naye bino babikola babikweka oleme kutegeera nti bagenda kukubba. Tugenda okwongera okunoonyereza forgery omulala. Nsobola osomesa ebbaluwa eyo. Ebbaluwa eyo yeeraga auctioneer eyakuba ebifaananyi ku ttaka ekyamu era eyatunda. Twagezaako ne tuwandiikira Chief Registrar mu Uganda ku court wano ku High Court mu Uganda
nga tumusaba atunnyonnyole abantu bano okukola ebintu ebifaanagana bwe biti nga biragira ddala obukulupya obubbi obw'okungulu ddala obulabibwa n'omuntu ayonka credibility yaabwe eri etya. So wano mwawandiikira chambers za chief registrar the judiciary atuddamu yabaddamu ennaku z'omwezi nga 9 December omwaka 2024 omwaka oguwedde. Mr. David Sengonzi Kigongo enamba zino ez'essimu zonna nzimanyi nzirina zizo. Atwine Titus oba Tito then of Yakengo auctioneers and court bailiffs bali betwalabye mu Empapula Daily Monitor abasooka okulanga poloti eyali eyiyo naye nga sikuwafunira loan facility. I refer to your later reference NL/312/24 on the above subject matter. This is to inform you that Atwine Titus was a licensed court bailiff in the year 2018 with a license issued on 27th June 2018. Natekako mukono Amoko Patricia for chief registrar. Kati amaze okugamba nti yali ali licensed by 2018 omwezi ogw'okumeka ogw'omukaaga. Njagala tutunule wano bino byakulaga nti tetuliimu byakukulupanya oba okusiiga enziro aba Centenary Bank. Eno ya account statement yange kwa account. Singa oba ogiyiseemu bulungi waliwo wano gwogenda okusoma ennaku z'omwezi zisomere we nateeka omusitale awo. So account name yeeyo osome gundi transaction eriko milioni 2. Eno demand deposit statement branch wagigirira statement wagigira Nakivubo Road branch address Mukwana Arcade Benchanuka Street Kampala. Account name Sengonzi David Nsoba A. Account number yeeyo en account yali ya Ugandan shillings. Era product 3111 current general personal ordinary period chebando. Okay, from statement eraga wafuna kuvanga 2 ogwa January 2017 okutuuka nga 16 gw'omusanvu 2018 tegeeza ya mwaka mulamba. Era pages zaali mukaaga. Beneficiary Sengonzi David second third beneficiary. Okay, kati ngenze ku page ey'okubiri wongambye watadde kasitale 27 June 2018. Wane ebbaluwa y'abano egamba etya? Egamba 27 June 2018. What a coincidence. Nobeera nti ettaka sente lwe zitonye ku account. Soma narration muno mubeeramu narration kyetuyita narration. Deposit cash Atwine Tito. Ne bajjako obukadde 2 ziri eri. Ne bateekako olwo batunze. Oh, wait a little bit. Olwo batunze ettaka ly'ennagula milioni 25. Olw'okuba babanja obukadde 11. Batunze milioni 20 Yes, mu credit balaga nti your account was credited with 20 million. 20 million. Exactly. Nga ziri eziri mu transfer. Yes, katika ngate bazitaddeko ku lunaku lwakumeka. Ono lwe yafuna license. Lwafunye license. Kitegeeza ate nga okutuuka ku level etunde ettaka ly'omuntu oba oyise mitendera miwanvu nnyo omuyise mwogedde okyadde otadde mawulire ebyo byonna kitegeeza yabikola without a license. Ebyokuteeka akalango byonna okuvisitinga mbu agenze kuba omulundi ogusooka okuba ebifaananyi ogwokubiri okuba ebifaananyi okulanga ebyo byonna abikola illegally. Kwa hiyo process eyitibwamu okutunda. Oba yali renewing license. Bw'oba renewing kitegeeza obadde tolina. Eri expired, that means you are operating on an expired license. Tekitegeeza nze nakola logic. Ekyo kibuzo kikulu. Kati bamala oziteekako wano we wali okulya n'okkomba essowaani mu bubbi bwa Centenary Bank. Bamaze oteekayo milioni tuzirabye 20 nga ziteereddwayo Atwine Tito. Yaziteekayo ku ssaawa
teziraga bulungi kuno batandika okuzitemaatema ku ssaawa ku lunaku lwe lumu ng'ennaku z'omwezi 27 basooka ne bajjayo $50,000 mugumu mu kasanvu mu lusanvu mwana ezo nnaku za mwezi meka 27 omwezi ogw'omukaaga 2018 olunaku lwe lumu oluzitaddeko bwe bati batandika otema nze eno nfuna bumeseji bujja batemye jjukira mu mateeka ga banking waliwo kye bayita splitting of deposits batugamba nga nange nkola ng'era nyambala bwenti mu uniform we nti oli customer bw'ateeka ssente ze naddala ng'abadde abanjibwa n'ateekako $50,000 nti za looni zijjeeko zonna omulundi gumu bagita block figure ku miliyoni 11 ze baali babanja basoose kutemako $50,000 mugumu mu kasanvu ne wayita eddakiika ne baddamu ne bateekako ne batemako miliyoni 6 mu $50,057 mu $15,657 muntu awo yabeera ku system yatema kubanga ebeera forced recovery bamala okutema ezo mu ssaawa ze zimu ne baddamu ne batema emitwalo emirala 8 mu $5,117 ne baddamu ne batema emirala ezo na messages nga nze ndi eri mbala bubazi lwakuba nti ebbanga liise kyawo kyonna gundi statement eraga kigundi eraga ki like kya loan gundi kujjako bo narration bateekako loan account payment byonna bye bateekamu bagamba kyonna zonna za loan ne baddamu ne batema emitwalo emirala 12,900 mu 3,606 baleeta obufere obulala kati lwaki obuuza wandyebuuza lwaki bazitemaatema bwe batyo obeere confused kubanga up to now sitwalanga na budde gamba nti mbikole ki mbigatte wakati bino ne bwe mbigatta tebikola ki nze tebingasa seetaaga nnyo okumanya naye era mu mateeka ga banking oba breaching the law okugamba nti osplitinga deposit okujja nga ozitemaatema bwoti abannamateeka basobola otuyamba ne batubuulira mu ekyo baddamu ng'ennaku z'omwezi era 27 kugamba eno yali cash bonanza mu bo ne baddamu ne batema miliyoni 2 mu $8,800 ne bateekako transaction narration nga bagamba job done transfer to account of the auctioneer for loan recovered mu banking ne ba auctioneers betwakozesanga auctioneer ne mu mateeka afuna 3% of the recoverable amount maximum ebeera 5%. Kati njagala abatulaba bo bakalculating what is the percentage of 3% of 11 million. Olabe oba okwegabira miliyoni 2,800 atwine tito ddala yali azisaanira nti ku mulimu ye okukola obukozi ogenda nti agenze eruweero akubye ebifaananyi abitadde ne mawulire teyakoma okwo omukulu oyo era ne bamuwa essente endajjukira bano bakozesa bu vouchers bubeera intano ba supervisor yakasayiningako ku radio control eri gye nagambye naye nga kati supervisor akola ku bino babeera basebeyi mwebesa kuba be baali kavale bw'ata basebeyi mwebesa waliwo akalenzi akaleke kamatini okyaloyi be bubeera buwandiika ebintu ntu ebyo ne bagamba nti oyo tumuwe naye nga biina level kwe biyita okutuuka ku kino naddala ewa credit manager baddamu ne batema miliyoni endala emu mu $17,000 ng'eragawa nga bagamba yeyakalango jukira kati akali akalango kamu akali legal known nti kalina okulanga ettaka eryo akasooka kaali irigo wadde kaali irigo naye era baalanga yes era baasasulayo ssente accountable yes true ebeera loss to the bank true akati batugambye nti batemyeko miliyoni emu mu $17,000 balanze mu daily monitor ng'ennaku z'omwezi zaalinga ziri waggulu wano zaali meka 25 May Friday yali Friday
Ako katuufu ako kano ke katuufu akabiri ke mbala nti singa nali nsasula mu bituufu akomba nkasasulira bamuwa sente mmeka ez'akalango miliyoni 1 mu emitwalo 17 abakola mu print this is classified adverts yes eza Daily Monitor njagala abalabi baffe batunule akasingayo okubaako ebbeeyi nga kakaladi ka mitwalo 35 naye twogera 2018 twogera 2018 simanyi oba by that time kali mu range ey'emitwalo 30 olwaleero kalimu emmeka leero kasasulwa emitwalo 30 tujja kumanya sente leero kasasulwa emitwalo 30 tujja kumanya sente ze kaaliko ebbanga eryo bagenda okuva mu cash bonanza waabwe oyo nga akawunti esigaddeko emitwalo gyali 80 bali bakubanja miliyoni 14 nezigwamu naye batunda 2 zonna kumpi ideally gye wandisubidde nti miliyoni nga 9 oba kale 8 bakuyita nti zino zetugjeemu obanga kibadde transparent bakuyita zino zetugjeemu oba ne wano waliwo kye bayita bid mu kutunda ebeera open bid mu mateeka bwe kibeera tekibeera secret njagala okumanya bwe batunda ebintu ebyo kino ekibuuzo kikulu wali ettaka waligula miliyoni 20 naligula miliyoni 25 bonga ate bo batunda bafinansinzeeko miliyoni 22 mu emitwalo gyali mu emitwalo 4 yes kati wano bakulaga nti ettaka balitunda miliyoni 2 nga bava ku ky'okulutunda miliyoni 2 balina ekikampuni kiri awo wakyaliwo Shell Kampa Road ng'okirira boti nga ku junction ya Jinja Road yawo babayitanga East African Valuers sajjo mulimu bayaye nabo beera byebimu ku bitongole Centenary ettaka balitunda mwaka 2018 ekiwaligula 2016 yes waise emyaka 4 mu kifo ky'oku appreciating mu ttaka lya Uganda lino li depreciating ndoza 100%. Nenga bube nini bino tebiri kunzenze kanjagala kubuulira banna Uganda buli afuna looni ekisinga okwewunyisa bwe batunda ezabiri zino zenna bawajjukira bampa 22 zino zenna bawa zonna miliyoni nga 18 wazalimu interest eyali accrued in the period of 3-4 years je nalina akasasulako ezo babanga abalaga nti ezo poteya ezo tezikola ki tekuli mu statement kiraga nti batemako sente endala zonna bajjako za kusasula looni na kalango nezebawa auctioneer naye ekyenjagala olabe nti zino zonna ze nali nabasasula emabega bakuleetedde loosi eraga nti olinga ataasasulirako ddala nti singa baali transparent ne bampita n'entunda yiika egi miliyoni 20 yes zaali zivaayo nesigaze endala yiika mmeka nya nembawaako ezaabwe ye abaffe mu mateeka salale looni nali siina yadde obbawa 10 lwaki nga tobawa salale looni bye batuteekerako nti ebeere secured by our securities kyabubbi era ekyo nja kulwana okuuka ejjemba until when I die bajja kijjawo etteeka ligamba ki salary loan is independent kati nze kankuwa ekyokulabirako mu banka omwo omwana ava ajjanga wa National Water wa NTV wa KCC nga mukozi bye tuba tumusaba kiri kimu leeta ebbaluwa gye tuyita appointment letter okuva ewa mukamaawo okakasa nti ddala oli muki mukozi mu kitongole ekyo leeta tugiyita letter of undertaking ekakasa ng'eva mu mukamaawo nti atukakase nti oyo ye Sseŋŋonzi alina akawunti nammwe bweti eno ewaffe afuna net pay take home ya mitwalo 5 tugambe kati banka nesinziira ku ebyo
negatta ku kiwandiiko kye nayogerako emabega kye bayita MOU, Memorandum of Understanding, gy'erina n'ekitongole ekyo, ne bwe ziba miliyoni 2 bazikuwa. Olw'obubbi bwa Fabian bwasize yakiteekawo kikakata ku bakozi ba Centenary bokka. Imagine gwe ojja ng'ovudde abakozi abafuna salary abalala abava mu bitongole ebirala bo babawa unsecured loans, tebasaayo misingo, tebasaayo. Naye ababbanka bo basaayo. Kikulaga nti policies za Aleese ziriwo okunyigiriza bunyigiriza mukozi ono. Era nkubalayirira buli staff benefit Fabian gye yasanga mu Centenary, ndayira Fabian agijjeewo. Buli benefit omukozi yali afuna, benefit gye baafunanga. Olaba n'ogenda ku sports gala, twabanga ne sports gala nga babawo emitwalo egi n'emitwalo 5 egya 2012 omanyi kyekitegeeza olwaleero. Centenary Bank by then ng'ecompetinga n'ekitongole eki Bank of Uganda. Bano ba URA nga tonyumya kwa twagendanga mu corporate league. Yes, jijjukira. Ninga muvayo muli basanyuse era nga buli muntu yenyumiriza mu ebyo. Bingi omusajja ono byayonoonye naye nga tewali n'akamu kereziya oba abandi badde basupervisinga bank eno kubitegeera. Mu bufunze ettaka lyo lyagendera ku miliyoni 2. Abadde babanja miliyoni 11. Obuukize nali siina na kusasula. Ekyo sirinzeka. Naye bannayuganda abakaaba amaziga mu nkola y'emu ey'obubbi obufaanaganako bwe buti. Nze nsaba kunga bannayuganda mbakubira omulanga. Bannange twogere. Nze kati nafuuse ng'omugenzi kirumira. Bw'otoyogera bakutta. Bw'oyogera bakutta. Nga nsurvivinze kuttibwa. Nga byekuusa ku looni eno. Engeri gye bakulondoolamu bino kubinoonyereza kintwalidde ebbanga ky'ova olaba okuva 2017 nwanagana nabo step by step. Nze ndi muntu alemerako. Linda kuba ekyo ina threats ze wafuna oba okutisibwatiisibwa nga ziva wani nga biva wani. Amasimu gaabe kati abo basebeyi mwebesa mulina ng'avuga kibajje. Yes, n'akusanga mu kkubo n'ayagala okukoona. Naye nga talina kyakutegeeza oba kyakugamba ki? Olaba ng'omu kati bw'aba avuga jjukira nze mbeera nnyo ku bidduka oba oli ku booda ng'eyo. Naye ng'engomera ng'olaba akuyitako n'agiwugula nga kati ofaaki. N'ovuga olw'okuba kati buno pikipiki ogisika mangu n'omudduka n'ogenda. Ebyo bingi ebigo by'engudde. Oluusi bw'oba tomutegedde kati nabivaako ebyokuvuga ennamba ya pikipiki emu. Kwanze yensinga okunnyamba mu kibuga. Nabivaako mba nzikyusa leero bwe nvuga eno enkya nenvuga endala enkya nenvuga endala. To confuse them. Oba nentambula nga ndi hooded nteekako kyeremere nga tosobola kuntegeera. Lwakulaba nti it is the only survival mode gye nsobola okuyitamu okuvacaminga abasajja bano. Bano baamalirira bajja bamazeeko nga muwogo. Oluvannyuma lw'okutunda ebintu byo kyekyaddako okwogerezeganya ne banka kwagenda mu maaso. Bwe namala okulaba essente ezo jjukira naziraba mu message. Nze kennyini ne nkubira Fabia. Ne mugamba taata nsaba kunnyamba nfune ku appointment naawe. Ng'olwo ettaka bamaze okulitunda. Bamaze oditransferinga okulitunda kubanga okulitunda kyekyasoka then after some time ndoza ne batransfer. Naye mu kaseera konna wategeeza mu kitundu ekyokusatu nga tukomekkereza nti tewafuna ku document yonna n'okutegeezebwako. I was not involved. Nasemba okubeera engaged weewali nga mbagamba nti nalabye mulanga. Ate level y'okulanga etuuka bamaze kwengaginga eno. Kwe kutuuka ku level y'okulanga nti omusajja tumwengeginze tumunoonya talabika we twali tumumanyi. Naye nga wonna amasimu go tebagakubako kukutegeeza kyonna kuba wali mukozi waabwe. Tebasobola gakuba kuba balina kye bagoba kye baapanga emyaka egyedda. Ekyokukubba tebakipanga
bayinza n'okipanga lw'ofuna looni lwennyini ne bakulina n'osasulako. So okubira Fabian kati wenkubira mwami Fabian nampa appointment ne ŋŋenda olwo ndi ex staff ne nnyingira ku by then yali waggulu tewannaba ku ndowooza yali ku level 5 ensanyusa okulaba ne tutuula babiri 1 on 1 awo zaali ennaku z'omwezi ndowooza 22 omwezi gw'okutaano mwaka ki 2017 nzijukira lwaki nti bwe namala omusisinkana ku olwo awettaka nga tebannaba okay bali tebannaba kulitunda bali bamaze kulitunda nga tebannali transferinga ng'era awo biri stoppable bwe musinkana nga 22 nangamba nga sitwaleyo yeewuunyisa nkyewuunyiza kuba amanyi baganda bensomye nabo baganda ba Fabian Cass yes, mbamanyi Wematuga ndi Wematuga Fabian nangamba kakati David ogenda kunnyamba ekintu kimu okufuna nange wentandikira okuyamba genda otuula ompandiikire nsobola okuba ne evidence muki mu ngalo kyensobola bagamba eyo so tubeere clear meeting eyo ejjanga tebannaba ku transferinga ttaka ekyo kirinako bwino nakugamba omuwandiikire n'okikola mutuufu n'okutunda baali tebannaba kubanga bwe mmala okwogera naye nga 22 etegeeza ebyo bimugamba okyali mukozi asiri mukozi naye nga maze okulaba nti osiya annemesezza okukola appraisal agiganya ogikola nzijukiza mu Centenary wangamba wavaayo is it August navaayo mu October November 18 November 18 November 2017 ekituufu kyekiri wakuba ebbaluwa gye wawandiika yatandika nga 2 July 2017 bwe waba wandiikira ne bakuddamu nga eya okwemulugunya ku by'omukyala n'embeera gye wali oyitamu erira 2018 October 2016 October kwa 2017 yenna saamukola nali njawukanye nabo 2018 lwe batransferinga no dates zino tezikwata tezinnaliminga bulungi nnyo kumanya kuba ze nnina mutwe July nga 2017 oba wandiikira over issues ze walina eza family zaali mu 16-15 eyo soke tugire gundi ezo no ziri muziri eri ndowooza nakuno ndowoozanga kuki omwali eya indiscipline na byonna ne okubasaba bakuyambeko their continued support kisiya zaali ennaku z'omwezi August 15 2016 kati eno eya continued support natubikula eri eyagoni nga wemulugunya ndala biri mu kino ekitabo kyali mu 2016 then 17 nze yenna saamukola yes so bwe mmala okwogera ne Fabian so awo oba ovudde etegeeza wali ex-employee yes naye nga aba asobola okuwuliriza era nga gwayogera naye si mupya gyali nange si mupya gyendi awo ettaka nga tebannaba kulitunda yakwalibeera transferred 2018 tugende maaso kakati njogera naye 22 omwezi gw'okutaano bwe ŋŋenda okwogera naye naŋŋamba mpandiika ebbaluwa olw'23 saasobola giwandiika muwandiikira 24 awo wekamuyingirira nti nno muwandiikidde ebbaluwa nga ennaku z'omwezi 24 omwezi gw'okutaano talina kye yakola 2017 wabula kye yakola oba ye yabuulira abasebbeeyi akalango kano lwe kafuluma enkeera nga 25 eyo meeting yali kyekya headline nga ng'omunyonyola ku kali akalango ettaka ekyamuliba munyonyola ku ngeri gye bagenda okutunda ettaka lyange nga sifunyeeko notisi n'emu nga staff sifunyeeko kulabulwa kwonna ate nga n'ebigambibwa nti nno bagenda oditunda siremereddwa
osiya wabula yalemeddwa okukola omulimu gwe. Jukira Emi Mugisha awandiikidde osiya amugamba please allocate someone to Mr. Kigongo. Osiya agaana. Mbagamba okay, let us restructure ng'amateeka bwe gagamba. Bakisabotaginga. Jukira this is a racket of people. Kati ngende wa MD mubuulire munnange kino na kino bye bigenze maaso. Naye kyamwewunyisa that time. Naye talina kye yakola. Wabula kye yakola kwe kubuulira babbi kuba babeera bamwetoolodde boogera bonna. Kuba amala okufuna ebbaluwa yange nga 24 lwenjiwandiike yeri ku email. Nagimuyisiza mu email nangamba gimpisize mu email. Nagisoma yansindikira feedback gye bayita report bagiyita bata delivery report ngenda gagisomye. The following day ne bateekayo akalango kano kenkulaze akabiri mu so mu meeting eyo wamutegeeza n'omutegeeza nti akalango ke batadde mu Daily Monitor kaali kattaka ddala akasooka. Kati awo ate oba yababuulyabuulizi nti bakoleyo akalanga akalala kuba immediately yadde namulaba ssaawa zaali zaakawunga essaawa nga 9 kubanga it was after lunch. Zagenda okutuuka enkeera ku Lwokutaano akalango nga 25 bakafulumiza akalala nti balanga ttaka lyange. Olwo bazzeeyo okuba akalanga ak'okubiri. Awo wenneebuuliza Fabian ono nayogera naye maaso ku maaso nga tuli wamu. Era naŋŋamba wandiika ebyo biri ku record. Kiki teyabaako kyakuba n'abayita bw'aba tali mabega wa bubbi bw'aba akondooninga obuyaaye. Awo ennyini weeri abayitira nti omusajja mwalanze. Conducts eziri mu bank. Anomaly eyo yakugambako ki eyo discrepancy yagyogerako ki? Wano nga tuli ababiri. Yes, bwe wamugamba nti mwalanze basajja bo balanze ettaka lyange kyamu. Of course nga bwe ngambye nti yaŋŋamba oh it is very sad mbadde simanyi nti we can do such a thing but you are going to help me. Owandiike nsobole okubaako wentandikira okuba nti nkuyamba. Teyanyamba wabula the following day it escalated ne baddamu ne balanga another advert. Wewe batemera milioni 1.17 mu 2017 nanti bwe bakalanga. Kitegeeza it is going to give them a go ahead within only 21 working days. Zezirize batulaze ku statement yo baka akalango kali ka milioni 1 kati ka milioni 1.17. Era we batettaka ne bali transferring era okuva olwo Fabian neŋŋamba ne gwe mbadde ndowooza yali emabega w'ababbi bano yaba fuelinga yaba facilitatinga. Njaga kubulya Fabian yawagobesezza abasajja abamaanyi bangi. Nga bani? Asagala boogera manyi abantu babitiibwa sinsiale babitiibwa. Yes. General manager n'owulira nti agenze mbu kiki ekimututte waliwo emivuyo egyali mu department ye. Guno omuvuyo Fabian yaguvunaanyizibwako nkulaze simwogerera bubi. Even if you don't mention their names nsonga kinga zaawa critical abantu abo bagobesezza. Njaga kuwayo ekyokulabirako. Twabeera mu bank awo balina kye policy eya staff benefits nti services ezimu nga staff ozifuna ku ssente za wansi. Nga bwe gambye nti loan bwe babeera gweweebweru ofunira ku interest ya 20% oba 22 oba 25. Staff baali bamutadde ku 80. Bigenda bikyuka bukyusi. Kati waaliwo ka benefit abakozi ke tweyambisanga. Ako nange era singa nalimu mwe nandigendedde probably kubanga ako nali ndi convinced nti nkakola. Kyali kitya? Ba staff mu Centenary by that time mpozi abikyusa kati nga ojja n'ogula $, twaziyitanga dollars in small denominations naye nga ekibituguza ebiseera ebyo nga DSTV eno etusasuza mu dollars sebo. Kati ate abakozi abasinga nga bye tuyina ewaka olw'okwagala emipiira ne international networks ezo biki kati ng'ogenda n'ogulayo $200 oba 3 nga owandiikira omwana bamuyitanga Anthony n'omugamba njaga kugula $, gwe n'oleeta hard cash Ugandan currency
n'akugamba kati ng'omuwandiikira omusaba mpa rate without breaching any policy of the Centenary Bank. Nga you are entitled to that. Era ne policy nga ye yakiteekawo nti ofune dollars ezo ku small denominations ku sente ezo. Nga bw'akuwa n'agamba nti kati by that time I think dollar yabanga ayinza okuwa 13,000 oba 13,100. Kati gwe n'ozi computinga mu Ugandan currency noleeta eziri equivalent to that, meaning the bank has not made any loss. Okiwulira? Era noono venda twabayitanga bavenda abatundanga forex oyo nakati mwebali nga wagikuweera amala calculating anti banka yagiguze ku 2.8, therefore they are making a profit margin of this. Kyekyo lwaki weyasinziranga n'agamba nti ojja kuleeta 3,110, 3,350 depending. Ekyo kituuka kitya okugobya abakozi boyogerako? Agabiga Fabian bwe gasinzireyo nga galina gwe gaagala okutagetinga, abanene be gaagala okutagetinga. Akasajja kasinzira mu Eastern ne kalyoka akagamba kino kikyamu kye bakola. It is a breach of the policy. Ne bayoola abaana ng'ono kitabiri nako omunene ali waggulu w'ebyo tabimanyi, ate nabyo tebirina financial loss gye bireeta mu bank. Wabe twazifunanga dollars ezo ng'oyinza ogendako nga ku Dahabshil forex gundi awo mangu noddamu n'ozikyusa. Fabian bwe yakitegeera nti abakozi bayitawo ne bafuna daily survival yabagoba abaana abasoba mu 100 olunaku olwo. Eyo turnover eba nnene. That man is merciless. Talina gwayagala kuba bulungi ng'amuliraanye nkulayirira. Kinziremu Fabian Kasi MD wa Centenary Bank. Njaga kyogera Fabian talina gwayagaliza kuba bulungi mu Centenary Bank. Era yagalanga you are under his feet, all of them. Etaga akulaba mukozi akulaakulana. Ekyo kibi gyali era alwanye nnyo bonna abijjewo bye twagambanga nti annual increment abijjewo. Olaba atuuse n'okugjawo annual end of year pata emyaka egimu tegibeerawo 13th check byonna abijjewo. Naye nga bank adeclaring enkya n'eggulo nti ekola amagoba. Oba osanga bye biviiriddeko factors ezo ziviiriddeko okwongera amagoba. No. Nti mwami Sengozo ayinza okubeera mu calculations zenga alina target ye. Before his kubanga nga yakajja, I think he was barely 2 years or 1 year. Centenary eyo nejaguze emyaka 25 oba 25. Buli mukozi bamuwa emitwalo. The bank has money. Netola bache zikola. Buno bwe bagenda batubbiramu ne balimba mbu corporate responsibility ne bajja ku branch ya Gindi ewadde bawa $1 million. What is $1 million nga nze omukozi mu lunaku olumu mpadde $1,200,000 of which zigenda carrying interest ya $1 million nga 7. Njagala tugende kukinyusa abakulu oba banja akikati kiki weetaaga? Kyensinga okwagala bave ku ttaka lyange njagala kyapa and they have to compensate me. Gino emizannyo gye bazannya kuba bwe maze okulaba nti bino gyonna obubbi babukola. Siri muntu nti simanyi nnyo mateeka. Yes, siri mugezi. At least ndi little civilized ninako wentuuse. Bwe ngenze mu mateeka olw'obubbi bwabwe nayo bagulirirayo n'olaba omusango ekyandibadde kitwala emyaka ng'ebiri ne bakirwamu osaba application nemala omwaka mulamba. Kyagala okutegeeza Centenary Bank egulirira buli institution. Nkulaze ebbaluwa eno eya Kengo. Ebbaluwa eno bwe nawandiikira kyembaziza chief registrar kyatwala emyezi ng'ena okunziramu. Nebuuza ena kijja kitya kiba kyatwala ebbanga. Bali in liaison nti buli lw'owandiika ebbaluwa ng'erimu Centenary Bank to a certain office basooka ate kukuba balina abayaaye baabwe bwe bakubira owaayo waliwo ebbaluwa eno eyazze tugiddemu tutya. Kyekyo lwaki olaba nti coincidentally
Titus Tito Saababbi lwafuna license ate ne ssente lwe zigenda ku account. What a coincidence! Bannayuganda bangi bafiiriddwa ebyabwe. Nina lwe twakolanga eyeerira sisale bambi I regret twakolanga tetumanyi. N'ekyo Bugembe ndooza ali ku Entebbe Road. Tulinye genda recovery Centenary Bank buli nnaku z'omwezi 25 buli mwezi okutuuka ku 3 wakati awo ebeera recovery period. Biki bye mwakolanga? Naye oyinza okukaaba amaziga bambi. Bino birabo oli mu credit section. I once participated. Bino byoyogerako wabiraba. Bwe baba baagala nabikolako. Nga kike mukola. Babagamba nti kati mugenda kukola recovery. Gundi olina cases meka tugenda kwata luguudo lwawa ne mukwata kati abamu nze nali muvuzi wa pikipiki mulungi era njagala nnyo. Nga tubuukira pikipiki muzitwalanga ezi 5 oba 6 n'omusanvu kwati walina pikipiki nga 40 oba 3 nga banka ye yazigula za buli staff asobola okuvuga. Buli ogenda mu field ogamba bugambi patanwa ne mulinnya kwa mutambula bameka babiri nga mulinnya pikipiki lwe mugenda okukola recovery eri massive bayita ne branch ne recovery team okuva ku head of either ku Gulu regional office ati nga baba wa pick up abo kabini yawe njogera byerira ndi mu credit njogera byerira nga mulinnya abalinnya pick up mulinnya mujukire twala abantu nga bana 5 mulimu 5 namwe mulina pikipiki 6 be bantu nga 10 oba 25 nga muzivuga tugenda wa Ntimiene tugenda wa Achaba tugenda wa Amorata speed at one time zattako n'omwana mu town ya Konagwata. Yes batwamukuba nga bakozi ba Centenary. Okay ekyo kyali kirala, it was just an accident. Jesagala ate ku okay nenga mwali muvuga speed tuba tuvuga speed. Okay. Fe tuba twesabise twayagala nfuufu twayagala bakuyise nga gwoyina okusooka emmotoka mu maaso jukana eno double cabin nayo yamanyi mudduka emisinde mubanga abagenze ku emergency mugeze taasa muntu tulinga abagenda okutaasa omuntu enne ngombe bwe buli omunga akasawulira nti za Centenary speed nga badduka beyere kubo mugwa wali defaulter gwe muyita defaulter ye client wa Centenary oluusi ebeeranga wholesale shop gundi aliwa ena abalala abajide ku pikipiki nga of course you enjoying efujjo ne muzetoloza bwe mukube ngombe bwe nga mugendedde omuntu omu ogu oba babiri ne muve wono ne mudde wodi bwe muti nga biki bye mukola ekigendererwa ky'ebyo byakyali kiri wano mu mazima bino bikolebwa ayagala abantu abatamanyi by'amateeka be basinga obungi waggulu eyo naye bakabizza abantu. I regret. I feel sad for those people. Nemugwa mu dduuka wholesale y'omusajja. Oba wali oba tali wakati bambi abasinga olw'okuba nti abalabye mujja in that kind of force ng'amalamu omusubi nga dduka. This is threatening. Ekigendera kyalinga kyakukanga kakutiisatiisa. Abali mu Centenary n'abavaamu n'abali erira Gulu Amorata babimanyi bino si bya bulimba bwenti bwe nayambalanga I swear ng'omuntu temulina bulabe bwe mumutuusaako ate twakubanga naye nga bwe mugwa mu dduuka oba lirimu obukadde 3 manager nga atowa order manager wa branch oba credit manager kati mu biseera bwe twabanga ne basirima owuko omulala bamuyitanga kiiza byebiseera bye nabeerera muga Katonda ng'ekyo kikolebwa ne mugwa mu dduuka n'agamba mubifulumye mubitwalewa ne mubifulumya ne mubihipinga wabweru ne batandika bin kando ne babayita mujje ababadde ba residents abayimiridde bali eri nga balaba katemba agenda mu maaso ne babayita ne mutandika auctioninga there and then nga tewali document esayiningiddwa mwami Sengozi bino byoyogera naawe wabikola Katonda mu ggulu twabangawo naawe n'ositula ne mubifulumya
sente z'omuntu kati ebiseera ebyo nga tokitwala nakitwala nti liri kyokola kiri mu bumenyi. Nange ku byange omusango ogwange ogudeveloping okulaba nti I dig deeper up to this extent ndowooza olaba bino mbijjeeyo 2024 so nga keesi yatekinga place 2017 2018 emabegaawo nga simanyi byamateeka exposure njifuna kati ti nebye twakola nga abantu bano bye batugamba forced recoveries ngebyanya bisanctioning MD yabimanyanga nti bikolebwa MD ayinza okuba teyabimanyanga naye regional management ne branch management oyo Bugembe Ronald era Bugembe gegamu ku gabbi kati agasigadde mu Centenary Bugembe ali awo ndowooza najja na nkumbi branch ye ali ku Entebbe Road. People just have to watch out for these culprits. Omanye nti buli omuliraano oba otageere nti buli olaba kabaaji ka Centenary bw'oti ogambe omubbi wuuyo. Ebintu ebyo byakolebwangako mu branches endala. Yes, buli branches ebbali zonna. Wano Kampala oba mu centre ekitufuga kiri kimu nti we are more enlightened. Era nange mmaze kuva eri n'enkoma weeno nemanya nti tebasobola kugwa mu dduuka lya muntu ne balitunda ku mapera baabikolanga. Okay. Era kyovala mu Kampala wano tosobola bikolebwa nnyo mu byalo. Bikolebwa mu byalo omuntu n'abeera kuba ab'ebyalo eyo naddala Lira Soloti ebyo ebitundu byeyo outside Kampala basinga kozesa ettaka lyabwe liri communally owned. Yes. Kati jaga tekereye bw'ateekako bagiyita ki stamp abaalaze bulazi nti oyo alinawo ownership awo naye community oba ekika kyabwe kyekivunaanyizibwa ku ttaka eryo. Kati ng'omuntu aleta just kapapula zabanga n'ebiseera ebisinga exercise books oba black books ezirimu endagaano kweyagulira. Kati yadde abawadde endagaano eyo mu mazima gennyini nga tekibagaana kujja ne mukwata oba enkumbi ye balina enkumbi zino ezirimira ku nte ne mukwata oba pikipiki embuzi kati nga ffe tukitwala nga faani nga mubitwala ku banka era bwe mubituusa ne mutandika okunoonya ababigula yenkola eriyo byogerako bya 2016 kati kikulaga byaliyo 2015 2016 Okay. Kati kikulaga bino bye beekwasa mbwa forged document customer care na biki no way kikulaga it is just witch hunting somebody kubanga toyinza kungamba nti gwe manager atoye order ne tudemolishinga edduuka ly'omuntu wholesale shop neggwawo bia naggwawo yenna nti nze mubi okusinga gwa aziza obulamu bw'omuntu oyo emabega. Eteri bantu bafanga bikutuko oba kintu kye lwa threats ezo okwekanga kuba abantu balina ebirwadde byabwe. Amazima saaziraba. Naye frustrations amaziga ku mitima gy'abantu ng'ogalaba. Era mbutuufu I feel sorry for those people up to today. Omuntu nga yabawa just abuzayo emitwalo 5 ne batwala embuzi nga 3 nenga bazitwala bagamba that one is good, that one could be pregnant, that one could be pregnant, that one is mine. How much is it demanding? How much are we demanding? Nti mitwalo 15. I can give you 100, then we can recover another one. Na asasule 10 ne mugisa ku account embuzi najitwala mugundu mu farm ye kuba jabeera ye muzaale weerira twabeeranga nabo ebyo bikolebwa 10 ku 10. I just wish I had my camera nembalaga omuntu nayimira n'akaaba bwati ng'edduuka liweddewo bweku era kati omuntu ng'oyo tomaze na consideringa ssente mmeka zabaddeyo akasasula loan capital gwalina yenna n'omumala within a minute kuba bwe bali auctioning omunnyo ebidomola butto sabuni sukaali there and then akasawo ka sukaali ak'emitwalo gyabanga 15 oba kila 5 by that time mbuli agamba nina emitwalo 4 nina emitwalo 5
then asinga nagamba nina mukaaga kitundu, if you want you can take it to my house there. Kwegamba nga bidding gundi egendera ekolerwawo auction weekolebwa ba staff nenga manager mbutuufu nze ekyo ndayira nti Bugembe yatu orderinganga Ronald Bugembe era nga yakiiga n'osiya kwegamba gonna gabbi gali mu banka. Biki byojjukira bye baakolanga kingojjeeko ekyo bye mwakolanga actually okubba ebintu by'abannansi ekyerira waliyo cases eza mu credit section kati olina okutegeera obubbi bwa Centenary bano ba lower ranking staffs bowulira nti loans officer banking officer abo tebabba kuba ekisooka bali limited kati loans officer ali limited awa esente nyingi twawanga miliyoni nga 3 nga lye limiti kwenkoma nga eyange nga gye nakolamu eri exceptional yali salary loan ya MP for example obukadde 2.5 naye nga majority twawanga mu range eri wansaawo. Kati ate ku levee y'officership rights zo ziri limited nnyo, you are the lowest ranking mu field eyo. Tosobola kudetermining oba kukola decision egenda kutunda kibanja kya muntu wabula gw'oli kukola donke work bakugamba bugambi tuwe report ku file y'omuntu ono nowa report ng'ogiwa CA credit administrator oluusi credit administrator ye n'agyescalatinga ku branch level oba ku head office. Kati obunyazi businga ku head office ne branch level muba highest middle management staff nti branch manager obubbi obugenda okukolebwako ababumanyi nani agenda otwala asset yo naddirwe bagenda ogitwala na kiki ekigenda ogikolebwako nabagenda kuzanya batya branch manager abakimanyi in relation ne credit recovery department ekubadde ekulirwanga sebbeyi mwebesa. Kati bwogenda okuwandiika amabaluwa wano nga bwolabye agange bwe nagawandiika owandiikira branch manager takuddamu akuzanya 2 owandiikira credit department ekuzanya 2 jukira bonna bakolagana ne bw'owandiika nti kati mbavuddemu kampandikire kasi ng'atakizza wansi abange ndabye bagenda kukola kino na kino kyekyo lwaki nkugamba kasi bebamu kubazza banka eno kubanga growth and development twandikitunuulidde mu structures nti agudde branch wali na wali naye twetaaga n'okulaba omutima ogwagiteesaawo guli fulfilled ebigendererwa oba nedda. Kati kituuse okuba nti nno buli branch gy'olaba bateekawo beextendinze networka y'abubbi bwabwe obuba benefitinga kuba bwe banti branch tugambe eno yeekabalagala eno ye Mukono eyo ye network akabondo we kagenda okusinziiranga okuba terrorizinga kyovola tewali branch etaliimu fraud zifaanana ziti buli branch erimu fraud bulungi era nga biba bisetting kakati nga kano ka component kengo auctioneer akaleeta aba staff obuno bwaleetebwa Robert Chanwati nga yaleeta ba auctioneers zabo yes yamugamba yakateekawo n'omwana we wali ebbali ekyo kikwatagana bunyo n'okuyinza kwe twakola ne bannange ekiraga nti kye twanoonyereza mulimu bali mu bank ya Centenary abalina auction yanka abalina companies ezo abaleeta bannaabwe beera beeguza ebintu beeguza kati which is contrary to nga ku kino Chanwati ateekawo omuvubuka we wabbali n'amugamba tuligestalinge auctioning company erina zemmanye ziri ku Kampala Road kakati bw'akateekawo it is just a briefcase company tekalina staffing tekawa musolote bino byonna twabinoonyerezaako kano kakamu nga tekaliyo naye ng'akasupervising ate ali mu branch mu banka awo ku Mapeera yabakubira waliwo kesi gye njagala okuwa ojja kuyitayo ku ssaawa bwe ziti mulaba mu banka mulimu ebivubuka abantu bangi abatransacting ebintu documents zitambula bweziti nga abayaaye babloka abakola ebyo kati nga Chanwati alina bloka we
bwakubira atwine nti waliwo kesi gyenjagala okuwa atwine ng'agamba omwana gende ewa manager omugambe kino na kino mugambe akuwa ebipapula bwe bitnebweti mwana nga adduka olaba kasajja buyitawo bo buyisi mu security buyitamu buyisi tebulega na identity card oyo aba agenda wa manager gundi ng'awaayo agantu nga batunda yamugamba ettaka lino tugenda ditunda alina omuntu bwatagenda kukola bwati ne bwati ekyo nga kigenda naye ng'engeri y'omuntu oyo gye yayingira okufuuka nti nno banka emukuwa contract bino bye bagamba musima bakiyita bidding tebiriiyo nzijukizaako nina okunoonyeza kwe nakola 2023 okwandaga nti banka Centenary egoberera tracking and surveying abamu abaleese emisingo egy'amaanyi wakirabo how to is that nanti kaakati gwe bw'ojja nga mu loans committee tujja kutegeera nti tuli ba loans officer 6 bwe tutudde mu committee Sengonzi aleese keesi mmeka nti era tusooka kwebuza olina keesi mmeka sobola otegeera obudde bwe tugenda okukola ki okutuulira mu committee eyo kati nga tugamba nti gwe olina 5 nze nina 2 nze nina 10 nze nina 8 toke olina za volume mmeka ninayo asabye 3 ninayo obukadde 2 ninawo obukadde 5 tusooke na zino ennene awo we watandikira okumanya nze ndi mu banka nyinza okuba innocent nate ninako omukwano gwange ali ku highest management level oba naye ayinza okubaayo n'abaana ababe bakola ki bamanyi nga keesi eno bweneeva wano mwe mutudde nti ayina ki security ki ayina ettaka liri mu kitundu bwekiti block obweti ne bweti nti liri developed kuliko ebizimbe bwebiti ne bwebiti obyogera era babimanya tewaba bya nkukutu obubbi n'obunyazi butandikira mu komiti wali eri kati bwe batandika badde bano abatudde mu komiti si be bagenda okubba bo bagenda kola ripooti biwandiikibwe nawe agenda okugaba ssente z'oyo gwe mugenda okuwa azitegeere nti yabadde asabye obukadde 7 tugenda muwameka 5 security tugitegedde eri located ku kifo bwekiti efaanana bweti ebirimu ajjamu ssente bweziti right up ngejja ku cases ezimu ennene esindikibwa ku head office of which ne head office eyinza osalawo nti naye ono emabega credit history we abadde yafuna 2 lwaki mumulinyisiza ne mumuteeka ku 5 nti ali worth that business akola kinti bweti nga basooka basindika omwana kuli sigenda yotuukeyo olabe ng'ajja ku ttaka oba ku kintu kyonna business oba era nga naye akuba ebifaananyi olwo mwe balonzi office ababiri mwe mumutwalayo ng'akuba ng'abireeta kati amaluma mpaja agali eno yonna nga gagamba waliwo ge bawadde ssente ziri bwezi ne bwezi okay apiikinze interest mu ekyo kyonna ali mu chain eyo mwe bitambulidde ebiwandiiko ebyo mwe muli apiikinze interest naye nga asirika kyekyo lwaki basooka ne bakuleka n'osasula emyaka gyo nga 3 oba 2 oba onaatera okumalayo bwoti oba onaatera okumalayo nga bakugamba looni egaanyi nga bakutandika bakubira amasimu bana abalala simanyi oba bakubira ddala amasimu okubabanja era okugenda okukakkana through frauds ebimu waliwo we batuuka kuba kati keesi bwetuuka bweba nnene etuuka gwenda loans officer yadde gwe waziwa ssente n'ogivaamu kyenvudde nkugamba nti loans officer amaanyi oba tokyalina gugwo gwakuleeta bulesi gwakuleeta n'ogaba n'ogenda ate si gwogaba n'okugaba komiti tubola bino bye beekwasa bya bulimba baba bateze nti ono wano we tulina okuyita ate tekibakunze n'abalala baba kuba mu fomu kugambye kati ng'abo abali mu cash gundi transaction ya dollars buli bamu balina fomu ezaabwe bw'oba nti gwe procurement officer oba tugambe oli mu office ya procurement nabo balina fomu gye bagenda okuyisamu so it is a racket of mafias embedded within the bank naye nga Fabian talina kyagikolako kuba agimanyi olina okuteebereza nti Fabian ayinza okubeera nga ne ku bino ebibbibwa ali omu ku abo abaganyulwa ye tayinza kuba direct beneficiary naye benefits ze zijja zitya nti kati
Fabian yadde afuna omusaala ogwo gwonna nga bw'oguwulira oba abanene baba bafuna ssente ezo nga bw'oziwulira because of different lifestyles expenditures zaabwe zidifaringa buli omu yamanya bwazisaasanya abamu basaasaanya nnyo nti one time ayinza okubeerawo nga talina ssente which is true and it is normal to some extent naye bw'aba talina ssente tekimugaana kugamba nti osiya kati nze ng'ekyo nabirabanga ku osiya ne bugembe mu bbanga lye nakolera mu loans nga bamukubira owaayi nga bwavu nga bondi bubi kiri kiti eyo oyinza kunkolerawo okya kandabe enda kubaako gwenjiyiza mpaamu eddakiika ndabe oba oli awo ng'akuba essimu oba IP oba nga ajja atambula kakwatanga akosiya kakatambula kati Victor jangu gundi jangu nga batuula mu ofiisi batudde mukola ki amubuuza mu keesezi zo olinamu omwami gundi ne osanga yabipurintinze dda aprintinga portfolio yo gwe loans officer erimu abagenda okumalako ababuzaayo ennaku entono nnyo oba abaamalako byonna osobola categorizinga no printinga report eyo mu ddakiika emu nakubuuza gundi yona asasula atya ali atya kwani baddeko ekintu kyenjagala okola nti agayo sente miliyoni 3 tusobola muyita ne twogera naye bw'oyogera naye olowooza ali atya kati ofiisi ajjukira naye ono ye mukama we tayinza kumala subordinate. Yes, you are subordinate ati ngagamba oyo si muwangu oyo ate gwenda bayinza okukola ekintu ekyo ye gundi security ye eri etya ali awo naye ate asasula atya loan history ye badde etambula etya ebyo byonna nga ofiisa gw'obyogera innocently naye ng'eyakubye essimu ayagala ssente ali ku head office nga bayita omwami wa customer wa banka nti mwami gundi jangu wandizeeko lwaki tojja n'otulabako biki musajja oba oli awo ng'atuuse abanjibwa eyafuna looni oluusi agimazeeko tannadda kujjayo security ye nga batandika omutuuza mu ddagala badde nje kyenjagala okunkolera nti wandibadde njagayo ku busente butono naye njaga miliyoni nga 5 kozi bwe twakuwa mmeka basasula bulungi naye njazisasula nsuubira zifuna mu bbanga lya myezi nga 6 naye ogenda kumpayo tugenda kuyisaako obukadde 30 obutaano obubwo byoyogera bikolebwa mu bank mu Centenary bikolebwa genda mu maaso kati nga bamusuubiza obukadde bumeka 5 okuyisa obukadde nga 5 5 buno bwa 2 obwo babanga balaga nti azzeemu ofuna oluvannyuma lw'okumalayo kati nga gwe loans officer ng'oddayo bagambye genda okuba ebifaananyi omusajja azagala mangu ezo zangu era komiti etuulirawo terinde eno ey'abantu abangi ey'okumakya ne bwe ziba 7 zigenda okuwera essaawa 9 ng'essente zimaze okuluma ku akawunti zanguwa era omukulu ali ku head office performances mu branches lwa syndicate oyo kakati nga loans office omaze okuyisa ssente gw'omanyi oziwadde client alinako obutaano nga bamutwa era afuluma na manager straight nga bw'azijjayo ng'azikwasa manager nga bamubalirako obutaano nindala manager asindikira bakama be kati mwe mulaba kirooni gundi yali asasula oba kiki ekiganyi musajja oyo yali asasula nga ba loans officer mwe mulugunya wano kifairo kumbe gwe wawaayo data tomanyi kyagenda kukola kati mugenda okulaba looni eri muno coin paid omuntu eyali asasula obulungi jjukira ono bamucompromising ne bamuwa obukadde obwo temukyasobola mumukubira bwe mumukubira ali arrogant nze temumbulira ebyo temumbulira kivamu nga fayiro bagamba twagala fayiro ezigenda okugenda ku audit balina audit ejja periodically bagamba twagala fayiro zino na zino kati ezo manager eyakola ekintu ekyo ate yawandiika fayiro ze baagala balabe kati ogenda okulaba bwazilistinga afulumya list says eyo ng'azijjako omuli anomalies ezifaanana bwe zityo era fayiro esobola okubuulira ddala ogenda okulaba kikeesi kiri omwana kati gwe aba yakituuza mu namba yo mu portfolio yo kiba kikunyigiriza nti obuzibu budda ku gwe
omuntu tasasula kati awo ogenda okulaba babeera sympathetic ogenda ne gundi ono nze nina cases ezimu eziri nani performing ne gundi naye nze nga banyigiriza nnyo oli nga tebamufaako kumbe bazimanyi nti oli zaalina zaali zaabwe ogenda okulaba nga bamugira nti kakati oyo agenda kuvaawo adde ku desk eno eyasala lelooni abadde taperforminga kirooni ogenda okukakkana abadde ekiri mu portfolio yoyo bayinza n'omuwa transfer nti tukusindisa ajumanyi nga kirooni akireka mu branch ekitali kimu ebitali bibiri naye nga bingi ezo zezigirirwa insurance kati ezo nga basooka bakitunuulira nga kirooni kibeera omwo nga kiswinginga kati ona nanyini kyapa gwe baba bakijjako jukira strong room manager alina access nayo waliwo ekitabo security movement book bwaba n'agijjayo security movement book yeeyo mwe baligestaringa abakozi bw'oba otendalinze ini ekyapa kyo okay security gyolese collateral mwe bakiwandiika era yeeraga nti ekyapa ekyo kijjiddwayo leero nga bagenda opresentinga looni yo ne kigenda mu komiti era kikomezeddwawo kati eyo ogenda okulaba security movement book ng'ebula oba evuddemu empapula ekaddi ebadde empya ekaddiwa mu ddakiika 2 n'ogamba ate kumbe babuza bujulizi we bagiwandiika baagala eveemu ebintu ebyo tebitekibwako mu computer data oyo wenaviirayo nga tebiri mu computer wenaviirayo nga bya bitabo security mwagiwandikanga mu kitabo security movement bitabo ng'omwana asobola okuwamba ekitabo n'afuluma nakyo neri mu strong room bateeka mu bidrowa bwe bati ne bapangapanga kaakati bwe batuuka ekiseera nti kati omuzannyo gutuuse okutereera nga bagenda mu strong room jukira mu kitabo ekyapa kyavaamu olupapula we bakiwandiika nga bagenda mu strong room ogenda okulaba security y'omusajja tekyali ekyewuunyisa ng'olaba n'omusajja ali comfortable tafaayo nti ajje abanje oba abaseeka akazito kumbe bagijjayo security ye ne bagimuwanga bwe yali olwo banka ng'efiiriddwa sente ezafuluma abanene bazeegabira kati olwo nga balinda ennaku ez'okukola written off ogenda okulaba nga looni yali eswinginga mu kodi ya gundi eri written off awo kwe kufuna obuweerero nti eyo eri nani recoverable looni mu Centenary omwo mulimu amateeka boolaba okumanya bo be bayaayi nina wano ekiwandiiko kye basinziirako kuba baabituwandiika nga omusajja bamuyitanga Lutwama yani kiki olaba ekiwandiiko kino singa oba okisomye ze guidelines ze baatuwanga kwe basinziira okurikavaringa singa baba bakola ebintu by'amazima. Okay. Abakulu katutandike n'ekiwandiiko kino mu kitundu ekisembayo zo guidelines impitirivu nnyo ziri era zikulaga nti bwe baba bagoberedde ekyo mu butuufu omuntu ali fairly treated. Singa baba bagoberedde ebiwandiiko ebyo. The guidelines for service of demand notices in recovery of credit facilities bino bye mutu ekweddwa bagoberera banka standard procedures banka zegoberera okubeera nga recoveringa oba treatinga loan yonna in default. Abakulu katutandikira mu kitundu ekyokutaano atakumira mpeera abatukumira. Uganda Eyenkya.